njagala okwebaza muganda wange Luzze Ivan ndoza n'abalala tugenda kukwatagana. Waliwo entandikwa gye tujja okugaba mu Inspiration Night. Luzze Ivan ono yatandika Valuni Power Center batunda obuuma obusawo omuddo, obuuma obusiika emberengo obw'amanda n'amasannyalaze, batunda eggaali ez'abato n'abakulu, obuuma obusala embaawo, ate batunda spare waabyo, ate ne babikanika. Bali mukono wali okuliraana Kereziya St. Paul awe mukono, ate balina edduuka eddala Nakifuma opposite Nakiwaate Road, ate n'ejjinja ku Gaddafi Barracks roundabout we bali awo. Tugenda kugaba ekyuma ekisaawa omuddo mu Inspiration Night. Twagala okufunayo omuntu ayagala okutandika obulamu bwe naye nga mumulaba eyo, era mugenda kutuyambako nnyo okulonda. Bw'obanga obadde eyo ng'olaba aliwo omuvubuka agezaako okutandika obulamu nga teyeeganya mirimu, teyeekaanya, teyeekubagiza, naye ng'akola kyonna ekisobose okutonda obulamu, ffe twagala okuyita mu programu eno Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo, tumuwe ekyuma, mashini esala omuddo, oba oli awo asobola okutandikira awo n'azimba obulamu. Nja kubasaba mujja kunsindikira abantu ab'enjawulo nga mmwe mubalonda eyo, naffe nga bwe twetegereza be tulaba bulijjo, bwe tutambula nabo, okutuusa lwe tunaasunsula ddala oyo asaanidde. Ku lunaku olwo nga 10 Disemba tujja kumukwasa mashini ye. Kale mbasaba abantu nga bano mubawagire, genda wali emukono, oba ne bw'oba toli eyo ng'oli yonna gy'oli osobola okumukubira ku 0705 99 6450 noti 7 noti 5 99 64 osobola okumukubirako ne mumuwagira. Nsuubira nti bwe tunaatuukira mu Disemba nga tusobola okugaba obuuma nga 4 ne tuwa abantu entandikwa, oba oli awo ne bayingira omwaka omujja nga balina bye basobola okukola. Amakya g'olwaleero njagala twefumiitirize ku kigambo influence. Obumanye twabagamba emabegako nti buli muntu azaalibwa musukkulumu, azaalibwa n'obusukkulumu, greatness, naye obusukkulumu buzaalibwa obumanye. Obumanye buva mu kubanga oli wa mugaso. Omugaso guva mu kubanga muggwe mulimu omuwendo. Omuwendo ogwo guva mu kukunyizibwa n'okuteekateeka ekyo kye wazuula muggwe n'okizimba okutuuka kituuka ne kitandika okulaga omuwendo muggwe. Naye ate ekyo ky'okunya kiviira ddala mu bunkumu bwo, obunkumu, uniqueness. Ekyo ekintu ky'oli ekikwawula ku bantu bonna abalala mu nsi, ekyo ekikwawula ku balala, uniqueness, kitudde mu kirabo kyo ekyakuweebwa Katonda. Ekirabo ekyo kiva eri Katonda, ekitegeeza omuntu okuba omusukkulumu mu balala, great. Mukama waffe yagamba nti the greatest among you shall be a servant of all. Omusukkulumu mummwe y'anaaba omuweereza w'abalala, naye okusobola okubeera omusukkulumu mu bo oteekwa okudda eri Katonda wo n'omusaba akusobozesa okutegeera ekirabo kye yakuwa. Mu kirabo ekyo mwe muli obunkumu oba enjawulo oba ekintu eky'enkizo ky'olina ku bantu bonna abalala. Obunkumu obwo oteekwa okubukunya, obutendeke, obuteeketeeke busobole okuvaamu amakulu era bubeere bw'amakulu eri abalala. Gy'okoma okubukunya n'okubuteekateeka ofuuka omuntu ow'omuwendo mu bantu abo. Gy'okoma okulabisa omuwendo muggwe ofuuka omuntu ow'omugaso eri obulamu bw'abo abakulabamu omuwendo. Gy'okoma okufuuka ow'omugaso oyongera okumanyikwa, obumanye, okubeera w'okwo ne bwe batoyogedde kukyusa obulamu bw'abantu abalala bangi nga bakutunuddeko butunuzi.
era wano ndowooza Nelson Mandela we yasinziira okwogera ebigambo nti as we are liberated from our own fears, our presence automatically liberates others. Oluvannyuma lw'okuvvuunuka okutya okwaffe okubaawo kwaffe kununula abalala. Eriyo abantu ng'agumira ku mulala, nga bwe baba batambudde mu lugendo n'amulabamu aguma. Ekimugumya kubanga omuntu oyo abeerako ekisa ekitudde mu bumanye n'obusukkulumu era obumufuula obw'enjawulo. Gye bakoma okukumanya n'okukutegeera ng'okubaawo okwo kusobola okukyusa endowooza n'enneeyisa y'abantu ne batandika okugoberera ekkubo ettuufu, ofuuka omusukkulumu mu bo. N'ekyo kijja oluvannyuma lw'okwewaayo mu ekyo kye walonda okwewaayo mu kyo n'oweereza abalala nga totunuulidde kiki ky'ogenda kufuna ku nkomerero. Kale ekigambo influence kye njagala tutunuulire. Waliwo abantu bangi abawuliza programs zino mu kiseera kino. Njagala mukimanye nti tetwazaalibwa naawe tewazaalibwa kulya buli mmere. Tewazaalibwa kunoonya nsimbi. Tewazaalibwa kutambula butambuzi mu nsi eno wakuzaala mu baana. Waliwo ekintu kye watonderwa okukola nga yemu ku nsonga lwaki mu bantu abangi mu kiseera ekyo abaali basumuluddwa gwe yalondwamu n'ojja okutambula olugendo olwo. Buli muntu gw'olaba atambula yazaalibwa okufuula ensi eno ekintu ekyenjawulo okusinga bwe yagireka. Newankubadde bwe tuyingira mu nsi ate ebintu bingi bikyuka ne tutandika okulowooza nti ate oba oli awo tugireka mbi na nnyo okusinga bwe twagisanga. Naye twatondebwa okugifuula ey'enjawulo okusinga bwe tuba tugisanze. Naawe wazaalibwa okubaako ky'okola mu nsi eno ekirikyusa obulamu bwaffe. Enjawulo eri wakati waffe naawe kwe kuba nti oba oli awo Katonda ffe atuwadde ekisoba yakituwa ne tuzuula ekyo kye tuteekwa okukola ne kuba tuteekwa okutambulira. Kyetuva tujja wano nga tukkiriza nti omuntu bw'amanya kyali aba ategedde obuvunaanyizibwa bwe mu nsi era gwe musingi gw'omulimu gwe. Bino ebyokudduka n'ensimbi birungi, ensimbi tuzeetaaga era nnungi, era tujja kukiraba nti ensimbi kikola ekitundu kinene nnyo ku kukuwa influence. Naye ofu oleetawo otya enjawulo mu nsi? Ye influence kyeki ekyo okubanga osobola okukyusa obulamu bw'abalala n'ekintu n'embeera ekwetoolodde n'ensi ekwetoolodde kijja ddi? Ebintu biringa ebintu bingi, naye waliwo ebintu bye njagala okugabanako nammwe ebikufuula ow'enkizo. Ekisooka okubeera n'obuvunaanyizibwa bwonna mu nsi nga bwe mulaba abakulembeze mu ngeri zonna ez'enjawulo. Position, ekifo kyo oyinza okufuna obumanye n'oleetera n'abantu okweyisa mu nneeyiseemu olw'ekifo ekyo mw'oli. Obuyinza, ng'olina obuyinza obusalawo n'okuteeka ebintu mu nkola awo w'oli nga gwe ssentebe w'ekyalo, ekyo kyokka kiyinza okukumanyisa n'okukuwa enkizo okubaako engeri gy'obumba obulamu bw'abantu n'obutwala mu maaso. So ng'otegedde ky'oli ne bw'oba ssentebe ne bw'oba mukulembeze n'otomanya ky'oli, oyinza okulwanagana na buli muntu. Ekyokusatu, okumanya n'okutegeera. Osobola okukenkuka, osobola okuba nga gw'omanyi bwe basimba ekitooke awo w'oli. Ekyo kisobola okukuleetera obumanye era ne kikuyamba n'okukyusa obulamu bw'abalala. Obukugu, osobola okuba nga gwe omusawo omukugu mu kulongoosa obwongo, kisobola okukufuula ow'enjawulo. Oyinza okufuna obumanyirivu mu kulunda enkoko, oyinza
oyinza okubanga olina okusoomooza kwoyiseemu okw'amaanyi. Omuntu yakwatibwa n'ayita mu bino n'atulugunyizibwa n'ayita mu bintu eby'amaanyi n'asobola okuwona n'avaayo n'afuluma mu ttanuulu eyo. Ekyo kyokka kisobola okukuwa obumanyi ne kikuyamba n'okukyusa obulamu bw'abalala. Nelson Mandela yasibwa emyaka 27. Bw'ataalekayo kukola ekyo kye yali alina kukola n'asigala ng'akikola ne mu myaka 27 n'avaayo oluvannyuma lw'ekiseera ekyo kyamwongera ettutumu n'obumanye okubaako ensonga gy'olemerako n'ogikwata n'ogamba nti nze kino ŋŋenda kukikola ng'enjuba egudde era ng'evuddeyo, ng'etonnye era nga gwase, ŋŋenda kukikola. Kisobola okukuwa obumanyi. Ekisembayo obugagga, si ensimbi naye obugagga. Waliwo enjawulo nnene wakati w'okuba ng'olina ensimbi n'okubeera omugagga. Ensimbi si kyangu nnyo kuva ku mulembe gwo ne zigenda ku mugigiguddako, naye obugagga busobola okutambula ne buva ku John Alex Kawuuya ne bugenda ku baana be ne ku bazzukulu. Sensimbi omulembe gwaffe gusobola okuba nga abalina ssente bangi. Okufuna akabenje ka ssente kyangu oba oli awo. Accident y'ensimbi binakeera ku makya n'akuba ddiiro n'etoola. Enjogera ennaku zino bweri nafuna obukadde bwe 6. Okufuula ensimbi ezo z'ofunye obugagga zisobole okubeerawo okuzaala endala omwaka oguddako n'emyaka egiddako ebeere entandikwayo okuvaawo okuzimba ekintu ekisinga obunene n'ekikusingira ddala n'ekirisinga abaana bo n'abazzukulu bwe bugagga. Ebintu ebyo bisobola okukuwa obugagga. Bw'obanga oli mwana wa muddugavu wano ku lukalu olwaffe olw'abaddugavu ng'oyagala okubeera ng'oyagala obulamu bwo bubeere ekyokulabirako eri abalala n'okukyusa abalala n'okubumba engeri gye balowooza ne gye batambula, oteekwa okuba nga ku ebyo waakiri olinayo kimu kye weekwata n'okinyweza. Mukama waffe olumbo yali abuulira yagamba mugende mufuule amawanga gonna abayizi. Go to every nation and make them disciples. Ekigambo disciple abakivunula eyo bo bagamba mbu abagoberezi, followers. Nedda, ekigambo disciple tekitegeeza mugoberezi. Omugoberezi aba agoberera bugoberezi, tasobola kwerowooleza. Disciple kiva mu kigambo ky'Oluyudaaya ekitegeeza omuyizi, student. Mugende amawanga gonna mugafuule abayizi bammwe. Ekigambo disciple si kigambo kya nzikiriza oba ddiini, nedda. Eyo command, kiragiro. Mugende mufuule abalala abayizi bammwe, students. Omuyizi agoberera omusomesa we mu biseera ebyo ne mu kiseera ekyo mwateekeddwa okutambulira naye. Naye kino kyekyenkizo, tosobola kufuula mulala muyizi wo okuggyako ng'oli musomesa we. Tosobola kufuula mulala muyizi wo okuggyako ng'oli musomesa we. Okubeera omusomesa we oteekwa okuba ng'olina enkizo gy'omulinako mu ekyo mw'oyagala okutambula naye. Waliwo ekigambo world, mugende mufuule amawanga. World, ensi, kiva mu kigambo ky'Abagereeki mu lulimi Olugereeki, Greek, cosmos. Cosmos kitegeeza bukulembeze. Bukulembeze na buyinza. Abanga akutuma okugamba nti mugende mufuule abakulembeze b'ensi abayizi bange.
osobola okubeera waliwo engeri nnyingi ez'obuyinza. Osobola okuba nga oyitidde mu kkowe ery'okuyimba, osobola okuyitira mu kkowe ery'ebyemizannyo, osobola okuyitira mu kkowe ery'ebyobufuzi, ery'ebyensimbi, n'okuyiga n'okusoma. Osobola okusoma n'okenkuka mu kintu n'okikola nnyo n'otandika okukyusa abalala olw'ekyo ne batandika okukugoberera. Naye tugambye okusobola okufuula abalala abayizi bo oteekwa okuba nga oli musomesa waabwe. Naye ate okuba omusomesa oteekwa okuba nga olina enkizo ku bo, olina ky'omanyi kye batamanyi. Olwaleero njagala twefumiitirize ku ekyo. Emyezi gino gya kusomesa tugenda kuba tusomesa okutuusa eddaaza lino lwe tunaalikomekereza Katonda nga tuwadde ekisa n'obulamu. Okusobola okuba n'enkizo okufuula abalala abagoberezi bo oteekwa okuba omusomesa waabwe. Naye ate okuba omusomesa waabwe oteekwa okuba nga olina enkizo ku bo. Ebirabo bingi Katonda byagaba mu nsi era bye yagaba, naye kambabuulire ekirabo eky'enkizo mu birabo, kirabo kya kubeera musomesa w'abalala. Era dimansi eno yennyini tubadde tujaguza olunaku lw'abasomesa mu nsi. Ensi efaanana ng'omuwendo gw'abasomesa baayo. Ensi efaanana ng'omuwendo quality ey'abasomesa baayo. Abasomesa be bafuula ensi kyeri kubanga be bafulumya buli muntu omukugu akola omulimu ogw'ekikugu ogwongerayo ensi n'okutambuza emirimu gy'ensi. Kale bw'abanga wa kibogwe aba agenda kutonda n'okufulumya ensi ey'ekibogwe, ekitegeeza nti amaanyi gateekwa okuteekebwa mu ngeri abasomesa b'ensi gye babumbibwamu. Naye okusomesa si mulimu. Okusomesa kuyitibwa. It's a calling, not a profession. Yes, mu nsi gye tulimu eringa profession, naye kuyitibwa. Kubanga omusomesa tasomesa lwakuba asasuddwa bulungi, naye olw'okuba akimanyi nti yayitibwa mu ekyo, asomesa abaana abatalina musango kubanga yayitibwa. Kale abo be babumba ensi era be bagifuula kyeri. Buli musomesa w'oli toli muntu mutene era teweetwala ng'omuntu omutene. Mmwe mubumba ensi ne mugifuula kye muli. Olwaleero mu ggandalo lya dimansi eno, olwaleero enzingo 8 geemeefu ga Buganda, ate era lwe lunaku lwa bulungi bwa nsi kubanga baasooka wano oluvannyuma ne batambula bagenda e Kololo. Naye okusobola okumanya ensi eyalina okuddawo, amaanyi baagateeka mu ngeri ki abantu gye babumbibwamu abalibeerawo mu biro ebyo, era n'ensi egenda okuddako emyaka 10 oba 2 okuva kati. Ndowooza ku baana abalibaawo mu myaka 2 okuva kati, bwe banaafaanana ne bwe banaalowooza, tugenda kubabumba n'ebikolwa byaffe bye tukola mu lwaleero. Kino tugenda kukyongerezaako dimansi ejja ku lwa Nagawonye lw'omukaaga. Dimansi ejja kyeki ekyenkizo ekisingira ddala okuwa omuntu obumanyi n'obusukkulumu, ekimuwa influence mu nsi. Kiki ekyenkizo? Waliwo akabuga akalumbibwa kabaka ow'amaanyi n'akeetooloola. Akabuga ako tekaalimu nnyo bantu bangi, naye mu kabuga ako mwalimu omusajja omugezi eyalina amagezi agaali gasobola okutaasa akabuga ako obutaliibwa kabaka ono yali azze, naye teri yamuwuliza kubanga yali mwavu. Ekitegeeza ne bw'oba n'amagezi, ensi tekuwa kitiibwa.
Maaso ejja tugenda kutunuulira kiki ekyo ekyenkizo ekikufuula ow'enjawulo. Kikola otya, okituukako otya, otawaana otya nakyo mu nsi okukizimba okukituusa w'oyagala.